Minisita avunaanyizibwa ku kibuga Kampala Amongi Akena asinzidde ku Media Center mu kibuga Kampala olunaku olwaleero n'ategeeza nga gavumenti beekakasizza okubawa obuwumbi 9 nga zino za kuyambako okuddaabiriza n'okukola enguudo ezitali zimu mu kibuga Kampala. Asinzidde awo n'akangula ku ddoboozi eri abantu abagenda mu maaso n'okusuula kasasiro mu mifuleje ekigiviirako okuziba. Bw'otuuka mu kibuga Kampala embeera y'enguudo yazo yeeraliikiriza nti enguudo ezisinga zonna zijjudde ebinnya. Embeera buli kaseera ebadde teva ku mimwa gya bannakampala nga bagamba nti bo beerabirwa nga n'abandi bagamba nti ebinnya bino byonoona ebidduka byabwe. Ebinnya kati awo tubeerako wano nga tuzze okulya ku bwokulya wano kubanga ffe tujja wano tusibako ne tulya ku bwokulya. Enfuufu eba wakati ettaka libayiya naye kiva ku mbeera y'abinnya ebyo ebiri wano. Olaba olusojja ng'olina omusaabaze ate emmotoka ekkulembedde mu maaso otuuka emmotoka n'esiba teekuba bw'oba tolimanyi bulungi n'obiyingiramu oluusi abantu bafunirawo akisidenti. Olwaleero minisita avunaanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga avuddeyo n'agumya bannakibuga ng'enguudo zino bwe zigenda okukolebwa. For Kampala capital city, government has implemented a number of programs and projects in the city, including KIDIP 1, which constructed 11.81 km of roads and 3.6 km of drainage, KIDIP 2, that involves the construction of 32.7 km of roads, and 12 have been completed, 16 ongoing with signalization of junctions, which will complete June 2021. Akakasizza nga biliyoni 9 ze zayisiddwa gavumenti ya kuno okulaba nga batassa embeera y'enguudo z'omu kibuga. And government has availed funds to undertake remedial and interim measures to make roads motorable, as well as we await major intervention. 9 billion shillings has been availed for this fourth quarter, which is between April to June 2021, to undertake emergency road works repair at key points and sections of roads over the next 2 weeks. Wabula Minisita Amongi alabudde bannakampala basuulasuula kasasiro ekiviiriddeko emifulejo emingi okuzibikira nga kino kye kiviiriddeko okwanjala kw'amazzi. Proper solid waste management, that is garbage, through irresponsible dumping of garbage like polythene, plastic bottles, agricultural and trade refuse, that ends up blocking the existing drainage system. Members of the public are cautioned against irresponsible garbage disposal in any form. Omwogezi w'ekitongole KCCA Daniel Nuwabine akakasizza ng'enguudo z'omu Kampala bwe zigenda okuteekebwako amataala okusobola okugoba enzikiza mu kibuga ng'ate n'ab'ebigere baakubalowoozaako. Tusuubira okufuna ensimbi endala okuva French Development Agency ng'ensimbi zino zigenda tuyamba okuteeka amataala ku nguudo agasukka mu mitwalo 2 mu divisioni zonna eza Kampala. Bikusakiddwa Sali Hakim, Crossroads TV, Omunyo.